Franka tumwebaze obujulizi mbuyina veya wakane eyamunona ku airport ngava gwe muntu kyavuga n'emmotoka etaliko namba plate nekiri ekimotoka ye tekiriko namba plate yali ya Franka tumwebaze awo tugenda natandika okwebuuza emmotoka gyavuga eriko namba plate ya red agivuganga emmotoka obujulizi bulungi nnyo wano owulira emmotoka yamukimanga manyi wetusirikawo bafala batuyita bajjo wangi Okay, kupalo wano extra kwoli amanya nze Medi olunako olwaleero anjagadde njogere ku nsonga eno ereme genda bwetyo waliwo omuntu omwali eyo ng'atambulira ku bigambo ebitali bituufu. Omwana oyo yakeera emabega kaawo n'agamba nti emmotoka eno eyanona alien skin ku airport ya Frank tumwebaze. Mbadde njagala nkulage emmotoka eno gye yava okuviira ddala gye yava okutuuka ku airport okunona alien skin. Bino kwata byange kuba ebyange bijjirako facts. Eno ye Pal 1 extra. Okay. Emmotoka eyo tugiraba mu 2 bwetyo bwe yali efaanana. Ogiraba simanyi oba yali ya Frank tumwebaze. Nenga bwetyo bwe yali efaanana mu 2022 nga woolabaawo yali post ya Facebook. Okay. Wano tugiraba era bwetyo bwe yali efaanana ng'eri mu process eddaabirizibwa. Simanyi oba era awo yali ya Frank tumwebaze ng'omukulu oyo bw'abadde ayogera. Yuli bwekuba kimukuba wano era tugiraba emmotoka y'emu yuli asebo ng'eri mu process ekolebwa. Ogigamba ezikizodemu okuba awo yali ku campaign za Bobi Wine. Yali ku trail ya Bobi Wine, yali ku campaign za Bobi Wine. Wogirabira. Simanyi obeera yali ya Frank tumwebaze ng'eri kuzimu ku motoka Bobi Wine ze yakozesaako mu campaign zize. Kale, emotoka eno yavaawa. Emotoka eno nannyiniyo ayitibwa Moze Banks. Bw'okebera ku Facebook awo ojja mulaba. Moze Banks ono akola mulimu gwa kumodifyinga oba okay, afune emmotoka ng'eri mu mbeera mbi ddala nga bw'ogiraba n'agiddaabiriza n'agituusa ku sseeryo. Moze Banks ono bayika era ne picture azikola kintu kye kimu. Picture ezo zijja okuva e Bulaaya nazesembolinga okuviira ddala ku nnatti esooka paka kwesembayo nga olaba mu vidiyo awo. Kyampadde obudde okugenda okulambula ku musajja ono. Omusajja ono musajja wa Bobi Wine nnyo. Moze Banks. So, amanyi banamwe temuwuliriza. Najjako wano ne mbabuulira emabegako nga alien skin yakavako airport nga mutandise okugamba nti nga mulowooza nti emmotoka gye yagiramu yeri eyiye ebeera ewaka. Ne nzija ne nkiralifyinga ne mbabuulira ebikwatagana ku mmotoka eno. Naye olwaleero newunyiza nnyo okulaba nga waliwo abantu abajja ate ne bagituuma abantu abalala. Simanyi lwaki anyway. Kubanze kati omulimu gwe ndi mukola ogwange guli profession nina okujja ne information nga yoyo yennyini omutuufu. Wekumire ku Pal 1 extra amanya nze Medi. Tulina YouTube channel, tulina Facebook, tulina ne TikTok. So tukubiriza ogenda ku YouTube channel yaffe bw'oba oyagala okufuna information omutuufu ku kintu. Tetumala googera, sijja kuvaayo kwogera kintu kye sinaako mutwe n'amagulu. So ababadde batwala ebigambo by'omukulu oyo nti emmotoka ya Frank tumwebaze bambi gano ge mazima gennyini genkubuulira nga newo naabuuza alien skin wanaaba asobodde okukubuulira ajja kikubuulira. Oba oyagala noonya ku Moze Banks naye ajja kikubuulira. Abamanyi bamanyi. Kale nze omuntu kasita oyogera ekintu ekigambo ekisooka nga kifu oba newoyogera ebigambo bingi naye nenfunamu ekifu kimu nze kyenneekakasa nti kino kifu, byonna byoyogera ebisigadde mba sisobola kukkiriza nti bituufu. So tekineetaagisa kunoonyereza ku buli kyoyogedde oba kituufu, wabula singa nfunamu ekimu ku byoyogedde. So ebirala bye simanyiiko mba sirina bukakafu bwabyo. Anyway, Moze Banks ono era ye nannyini wa pikipiki eya bbulu eyo gye twalaba nga ekubye Elizad yakuba Palaso. Wano tulaba nga alien skin naye yali agezaako givuga oba yali agivuga. Naliwo kolo nako nali ngenze kunoonyereza ku bintu byange ebimu
byejagala onoonyerezaako kyamukusa mulungi alien skin naye nansangawo era nensobola okufuna akafotage ako akatonotono. Eno piki yeemu gye twalabako era ye yakuba palaso ng'agezaako givuga. Moze ono omusajja w'amaanyi ddala, munoonyeeko ggwe ng'oli bayika wandyagadde okanika piki yo, wandyagadde ogimodifying ogikyuseemu, oba nnene nnyo ng'oyagala gifunza oba ntono nnyo ng'oyagala gigaziya. Amannya nze Medi, ndi ku PAL 1 Extra. Ne gundi yo yino. Ina akantu kange bakali yena. Okay. Tuli ku PAL 1 Extra. Olwaleero twagadde tutunuulire Moze Banks engeri gy'akolamu emirimu gye. Omwami ono namubagambako ku PAL 1 Extra nti amodifying era akola ebintu eby'enjawulo ebyewuunyisa. Akanika, azimba, ng'emmotoka eyo gye nayogerako emabegako awo, ndowooza olaba we yali efaanana na kati weetuuse. So tusazeewo leero tumukyalireko tulabe ekigenda mu maaso. Moze, tukusanze okwasaganya eno embi enkambwe enzibu. Eno oli mugikolako ki? Ebadde inamu obuzibu ng'entambula yaayo sinungi, erako eyesikamu yakolamu ka accident ng'ekyali Bulaayi. Yakajja yakava Bulaayi eno. Atugenda gitereezaamu bino ebintu. Bino engeri gye badde byakyamamuko bibuzaabuza. Ng'entambula yaayo si ya mulembe. Nga teri siterina. So Moze zino piki ozitikka n'ozireeta wano oba oleeta spare? Kuba tulaba engeri gy'ozipangululamu oba gy'ozipangamu. Mutwenzoloza gwazikola. Piki bazitikka nze just ndi engineer. Naye nga waliwo abazireeta. Waliwo abazitikka ne baleeta gwe n'ogiadisemblinga nga kapiki ndowooza. Just baba bazivuga ne batomera ne bakola ki ne bajja. Ate zino zendaba oteekako amatama amapya nga gano ng'ozzemu gizimba. Tusobola okuddamu n'engizimba obulala. Oli asobola okujja katulaba piki eno bweti bwe yakolebwa namba. Naye oli asobola okujja nangamba njagala ebe ng'eraga omupiira. Oba ogivuga omupiira gulabika. Nenzijja nenkola ekyo nanga netutaka tugamba nnene nnyo ate bwe tukola kano okulaga omupiira eno wanaba wane watono eno nga wanene tejja kulabika bulungi. Kati nze ate kyenkola nze nkyusa bukyusa tanka nenjijjako nenfuna katanka katono kumuto nengujjako nenfuna akatta katono nenzijjayo shepu eri yennyini nini yo gyaba asiimye gyawira nti ayagala. Tegeza so ogivuga bwati emyaka 2 oba 3 nagamba njagala gikyusa shepu. Kino kikola ne ku mmotoka kubanga waliwo emmotoka yo eyo jipu ndowooza omulabi waffe agiraba awo ate ye embeera gye yalimu nga ndaba yali nzibu ddala. Nsinga nakikolera ddala ku mmotoka kubanga era tusobola kikola ku mmotoka ate nekikulema ku pikipiki naawe okiraba. Osingira ddala kikola ku mmotoka. Omulabi waffe eyo ye mmotoka embeera gye yali mu 2 mwaka ki ogwo 2019 ndowooza 2019 kati obudde buno 2023 era bweti bwefaanana bwetu. Emmotoka eno tugiraba nnwanyi, nagirabako mu biseera bya Bobi Wine awo campaign, ngirabyeko mu alien skin era we nagira mu alien skin nze omuntu eyavaayo ne mbagamba eno emmotoka ngimanyi ya Moze. Abaana bagimanyi bagitegeera. Kuba biseera bya Bobi Wine awo yakola omulimu gw'amaanyi. Ate mu ebiseera munange yali tennaggwa. Mwe twagikola twagala ekole naye yali tennaggwa kubanga yatwala obudde. Emmotoka eyo gikozesa time. Eyinza twala budde ki? Nze wendeeta ekimotoka kyange nenkikubira awo bba negamba Moze njagala onkoye. Budde kubanga emmotoka nyinza ogiddamu emirundi nga 7 okutuuka ku ekyo kyenjagala ekituufu. Era oba ogenda olaba ebifaananyi ebyo erina engeri byegenda ekyukamu. Nengivugamuko ng'ekyuse nengivugamu nempulira etambula ete nengamba nti kati wano temalaayo.
ne muntambula tokoma kulabikako kakwa wabweru olina okusooka ogimanya nti esobola okudduka eva wano negenda wa South Africa oba negenda wa ate nga nkoze South Africa mbamanyidde kugendayo ku piki mbewuunya tuvuga bike ne tulonda Moze bike abadde takimanyi egende South Africa eno piki erisisiro ku muluna ozogira liko mu lunaana egende South Africa tena wetalaga Moze ekibuuzo kyange kino kyenjagala okubuuza ku mmotoka emmotoka eno okusinzira we yali ne wano weetuuse abalabi baffe ekibifaananyi babiraba oba trafiki obakola otya kuba eyinza oba yali katugambe ya brown kati ya bululu munnanga olaba ebyo ebintu bya revenue ennaku zino ate bo ade bakyusamu nga batusindikira obuwala obukazi nabo bumanyi bujja ne butuyisaamu eggaali ne butusomesa kati gwe obeera owulira kyoyagala okukola nga kikwetaagisa okusoma era obawuliriza naye bakubuulira era kubanga bw'omala ogikyusa langi era oddayo bakubulira process z'oyitamu n'okyusa tokera bukeezi n'opaala kuba kale ffe ekyo kyandibadde kisooka naffe kyetutera okusembyayo olw'embeera gye tukoleramu naye nga kyo kyandibadde kirina osooka ok abasajja ndaba piki baleeta mbi nosobola otereezaamu yenanyini eno omusajja mugagga nga era nezipyemu zabuliro hajidon era kyokola tumuyita hajidon hajidon sebo azeeyo rivansi ndowooza alowoozesa atuleekaanyiza ok kale so twagala tunuleko tulabe Moze engeri gyakolamu emirimu gye afote gyono tuzze tumukwata mpola mpola oyinza olaba engoye nga zanjawulo n'ogamba ye omusajja so bino ebintu si bya ddakiika emu oba asatu wabula tukola ennaku ez'enjawulo ok Moze weetaaga bakasitoma oba tukireke its ok newoogiyingiramu agi weetaaga bakasitoma oba waŋŋamba ku kyemmotoka nti bakasitoma teyagala bajja kuleetako akamiro ate nga gweokolera ebbanga ddene motoka yagala time na bino byagala budde kati olwewala tusobola biwa budde anti nyinza oba nga epiki yange gye nnina mu bulamu ate gwe njikuwadde ayagala omale naye wiiki gikola byojagala kubanga bwe tulina ogikola bwe tugikyusa okulaba nga tugikuwa nga tegenda kukosa omuzungu bwe yagikola gwe tunulira piki yange teriiko yadde omupiira tirimu yadde biki bwe tewewuunya nti ategenda kuddawo edduka anti nange kyesitegeera leero lwennyini luno ngenda gifunako ndowooza nga ewedde kale kati katusooke tukoleko okola emirimu gye tulinde ng'ewedde tulabe kale ofunye ne kasitoma wano agisooka ogyobuze ku balabi by the way obabuulire n'engeri gye tukolamu emirimu gyaffe tusanyusa okulaba ssebo Moze ok kakozese kano kanzire waneeno bwenti Aji tukyaliddeko Moze twalaba emirimu gye gyakola ku mapiki gano n'emmotoka netugamba katujje tumukyalireko abalabi oba Abannayuganda bamanyi nti e Uganda waliyo abasajja seba bakolera ddala emirimu egyewuunyisa Moze ono omukwatagana mutya era enkola yammwe eri etyadde naye omusajja ono Katonda kyeyasooka yamuwa kye bayita amagezi yamuteekamu ekintu wano ebintu byakola naffe bitwewuunyisa si bisome wabula magezi mazaale akola ebintu ebitasoboka naffe ne tumwewuunya ebyaddala azimba emmotoka n'agijjayo n'omugamba iki kino nolabanga kikasasira ekiri awo n'akikola n'akijjayo n'abajjirayo ekintu n'akuwa ekyokuyiga nti naawe okola ki naawe osobola okusinziira ku byakola era musajja tumwagala nnyo 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 n'okuba nti akolegana n'abantu bangi ate ayagaliza alina omutima ogwagaliza ebyaddala alina omutima ogwagaliza era ye musajja gwe twesigaano bw'oba olina kyoyagala tyamuganda njagala ekintu bwe kiti ajjayo ebintu byawe ekyuma kiki ekyuma ekyo kirabye tekitukoledde mirimu kirina kyekinoonya ekyo agira bugiza ati nti ekintu ekyo mpaamu omwezi gumu kijja kuba kituuse oba oli awo ng'ekintu okifunye eggaali ndowooza oziraba ezo zonna yazitutuusaako gwe buli kyoyagala nti eggaali bwe ziti
nga connecting ekintu ekifuna musajja mulungi talina ttabu yatukolera ebintu nga bwe tubyagala tukoze bulungi okuba nti tukufunye kuba ebisinga tubadde tubiwira mu ye na mu ŋŋambo ntugaa tetujagenda na ŋŋambo katwetuukire musajja mwesigwa ebyaddala mwesigwa oba osazeho okukwatagana naye oba kukolegana naye ate si wa buseere musajja si wa buseere buli muntu amukwatanga bwazze kyonna kyolinaga asooka oteekeyo kino tukiyiseeyo tofaayo wegenda onoonye ssente ye naakuleetera ekintu n'omuwa ssente mpola talina ttabu bwatyo bwatunula oyinza okugatabimala atunula tanula ng'ayinamu neera bwatyo ayimiridde era gwe bw'omusanga bwoti tomusuubira kyane bamune kukyuma wano kale sewo muze kyekiriwo lyano bwabu bunuma enkwadi yange naye nagisinga naginunudde kyo nina ebintu binerinjagala sabikulaga muli ebintu binenjagala okugula balekyane ovenienda kanajja kasalamu aka